okuberanga atusako olugambo tula kalirogambo Sseguya kakati esuuti Josephat Sseguya tukugeya netugamba katumulinde tulabe azambadde zigenda mugwako naye baba otulazeeko wanyiga nga mugamba nti ngenda kwesimba wanyiga Sseguya wanyiga suuti tezikugwako kituufu naye nga ebitusooke tubireke wasuzotya bulungi nnyo wasuzotya mbeera yeeyo nga buli omu bw'ogiraba mbalamusizza abatulabira mu America waliyo eyo Texas Dallas nkutumidde nnyo Becca ne Evelyn Najemba birthday ya Najemba oyo omukyala njamukolaga enkyala tukwagaliza omwaka omupya ne mami Jalia Walusimbi e California Van Nice nawe happy birthday today Dani nange nkutumiddeko Dani ne Susan Nambiru gattako yo madenga nti ate yani kakati ebyo nga biri awo yekiwandiiko kyange kiriwa Polisi yayisiza ekiro embeera eraga nti Frank bamuziise Frank bodyguard wa Bobi Wine nga postmortem tegikoze Rubaga hospital yafulumiza postmortem naye polisi ega nti ndowooza teyakkanyiza oba nayo something like that therefore ekiro kino ne bayisa ekiwandiiko ekiraga tusooka tufuna Frank awo anti bamuziise naye nti polisi ega nti tuyinza okwetaagisa omuziikula postmortem ekolebwe bulungi oye Frank ekiwandiiko kye kino postmortem examination of private bodyguard blocked tusooke tulabe endooza ku kuziika awo tulyoke tusomeka n'akatundu bwe kwabadde so kakati ekiwandiiko kino nga kiriko omukono gwa Fred Enanga kiri nti mu lufuutifuuti we have nkisoma kati wasemba we have now started the process of obtaining a court order to exhume the body of the victim for post-mortem analysis to classify the cause of the death and the nature of injuries. The initiative is also a great opportunity for our task teams of investigators to make sure all the different parts of the investigations are completed. Badnag ensonga ezatenga naye walabye ku postmortem yafulumye nagirabye kakati ekyebuzibu yafulumye already gye batulazeeko yo yavuddewa kubanga mba manyi nti baba bakkiriziganyizza kati ndooza anti liri yabadde eddwaliro kati ndooza poliisi ye engeri gyerumiriza nti oli yava ku mmotoka n'agwa eya drone kati ate bano baga nti aba NUP baga nti anedda ono batomera mutomere poliisi kati ndooza nayo kyeva eyagala okukola eyaayo naye kati omuntu oyo yabadde mwera bamuziikulako si kulinnyira ddembe ly'abafu bwe kiri naye bw'ogenda mu kkooti oba tolirinyiridde naye nze ndaba ate ne bw'oba ogeze mu kkooti eyafudde yaliwummudde ne bamuleka n'awummula mirembe tewali ngeri yonna bwe tuti omwaka bwe gututabudde nga ne Paulo Kafeero bw'ati era bamuziikula tebamuziikule obitegedde ye mukyala we yasirikirawa tunamuddira naye nga ebibadde mu mwaka guno ndowooza mwaka banaye tugendedde mu mbeera enzibu waliwo ebintu bingi twatubajjukizeeko omwaka guno tusooke ki twatandika tumita 2020 tumita 2020 tusooke ki nga bibadde bingi gwe lulaba okubajjukizaamu just mpaka Friday omwaka gwa covid naye waliwo ebyaliwo nga covid tannatuuka Sseguya tusooke na kino ono minisita ono yavaayo n'akoona ku nsonga z'abakyala ate onaamuza Rema we yagamba amuza Rema yatwala bbaawe n'amujja ku mukolo ye bali ludda wa wali Afrikana ku konsati ya Rema ekonsati ya Rema yemu ku konsati ezikyasinze omwaka guno naye nga yasindi ye yasinga tugamba ezo bbiri zamenya likodi ku mukolo omwana Rema oyo yennyini omwaka guno butulabisizza ebintu n'agamba bba bw'okola ki wano mbadde nkyakola interview kale situka tugende mumuleke bambi naye yennyini amugamba I think I can finish no doctor quit the place soko kawuli chimala yes abatende sabo okay
So kati eno kyanja olukikyolayo mu show endala zirabyo. We have to go. Thank you. Abadde amaliriza ya wolokoso yokka agende Muleke. Okay. Yeah. No, let him be. Thank you. Please. Mutima mulungi. Bambi muleke. Tusibule kale. Mwebale nnyo okutuwuliriza mbagala nnyo. Yoyorema ate enkeera n'avaayo n'alyoka atugamba nyinza ntya okutyobola omwami wange mu public. I can't. Nti kati wali wadde okola kiki kiri? Nabadde ngezaako kumutaasa bamuliro manyi mubuuza nnyo ebibuuzo. Rema. Nga kati ani afuga ewaka? Hamuza. Tonjegeza Sseguya. Yewe kibenkola mwenna mbaba titiizi. Ani afuga ewaka nagamba nze nvaako. Kati nkugambe nti Rema nze ndeka yema mukono gwange. Owaye. Nange ndi ttiimu basajja tujja kujoogerwa tutyo. Sseguya. Naye akakantu kanyuma nnyo enewe era kyekintu kye twali awo tuba tukyali awo ate ebya piisi mutuuzo. Ensasagge zaluma abakyala ezo. Tokukyalira ensiko kuwereddwa. Naye tebasinga kuluma basajja. Sseguya basajja bakwata wasire waggulu. Soka tuwulira akantu ako piisi mutuuzo kwe yayogera minisita wa state for gender ne culture ebyobuwangwa bigwa mu minisitule ye. Awo covid nga tannajja nga tuli bulungi omwaka guno bannange. Ebyokugyawo ebikolwa naddala ebyokukomala okuwumula oba okusala ebitundu by'ekyama eby'abakyala n'engeri endala zonna muteeko omwo byagenderamu ng'okukyalira ensiko naye kibadde nga kigenda mu maaso ng'abantu abamu bagenda ne ku TV ne batandika okusomesa abaana oba ababuwandika ne batandika okusomesa abaana abalala babikolera mu masomero ne kitukakatako okuddamu okutangaaza eggwanga n'okubayigiriza nti ebikolwa ebyo tebyetaagisa naddala mu bantu abakkiriza mu by'okukyalira ensiko. Naye bannange wabula naye yabuuka n'akabanguliro. Naye abantu bamwambalira nakulabira bakojja wano ne basenga bwe bavaayo nga bannyikiza ensonga ezo. N'abantu basse kinnoomu omwaka nno kimanyi nti gwatandika na chakachaka bwe bamudipotinga yali agenda mu kivulu ky'enkuuka ibannaaye kaliko nkuuka kitanga kaluboozi kagulu kuuka kati mama singake tulimu tondeke eggaba olusooka omwaka byonna tebisoboka okitegedde nabugabo biiki mukama katonda olw'amaanyi guswazizza kakati chakachaka nabeera dipoti yali alina kuyimba mu nkuuka olw'ensonga ez'enjawulo mubadde mwabyerabira nti gwe mwaka gye twagutandika olunaku za mwezi lumu ogenda kulaba olugambo lwetwakola ku olwo nali noono omukyalo ogenda mulaba namayanja netugamba abantu mwaka guno tugwagalizanga mulungi uliriza Haleluya. Era abatwagala mukama abawe birungi bingi. Amina. Abatatwagala mwenna tubakwasiza Katonda. Ze byonjagaliza nange byenkwagaliza. Nze bakwasa Katonda yabala mule. If you stress me, I stress you. Naye nga ntumira mwenna ya Rabbi ate mbagaliza omwaka omujja. Abampa olugambo. Yes. There's too many things that I could not understand or explain. If somebody had explained to me, I really would have understood. But not deported, not arrested, not captured. Everything is fine. Everything is in order. I know my country is worried. My people are worried. My husband's worried. Everybody is worried. But I am fine. I am fine. Look, this is me. Mwana wange. Banango mwaka ogwo Sseguya nga twasonga bbiri abiri yamawe. Basire Queen. Amayina Queen bagambe tebagenda na gugatta ku mwaka gwabwe. Tetubala. Bagenda gumuka. Tugenda gumuka nawe. Bagenda ko 2021. Kati wembamba dde ndi wabiri. Bwe mutama okutikiza nago kati mutikize ne guli gwe mutannamanya. Ate omwaka gwoyiseemu nno oyinza ogwagala okusinga okugendera mu guli gw'otannaba kumanya. Era omwaka guno mbadde mwene enkanya z'ettaka akakiiko ka Catherine Mugemerera omulamuzi. Ne kanoonyeza ku mivuyo gy'ettaka. Ojjukira nayo yagenda emutungu. Nemugati gwe naawe weta va wano. Ripoti anti yajiwayo wa president nebiggwa kakati wabula mukavufunga naawo Godfrey Kirumiro mugagge muyenga konga twakava mikolo okitegedde ejabema netumwekanganga ali mu bigere alwanira ettaka lye omugagga munne bwe yajja n'ayisagulenda ku kikomera kye bwe ko ebyo na covid yabitwera biza Kirumiro nalete ekiyinja n'akuba gulenda waddu
omanyi covid yali tweraliza kati sokola bakantu akojjukira olutalo olwetta naye ensonga zino zonna Sseguya baasinga kunenya ba bodyguard ba mugagga bavoola batya omugagga nga mulaba balikoze eki mukwate vidiyo alina kamera kwata vidiyo mulinda ki olabye ensonga ezo zezo naye nga tubadde tukuleeterako ebibadde mu mwaka guno 2020 tegubadde mwangu baweze ne fireworks okuzikubatira on risk Sseguya naye abachina bayiza amagezi ngenda kukuleetera enkya ogenda galaba naye era omwaka guno gunyizeemu abasama nedda bambi okujjako Don Bahati Don Zera waliwo omulala awo musama aliwa kamujjukire tebatuuka batusobedde bebaze ne bafuba ne Joseph wajjala wedden ba $1 million naye nga Sseguya bebalabisuba balala bambi enewe teri anenya munne mwaka gusobedde naffe twalina enteekateeka nnyingi yes bagamba nti wadde nga tusemberedde akaseera ak'ebyokulonda mikwano gyaffe naye tulina okubeera mujjukira nti bino byabufuzi bigendagenda naye gwe obulamu bwo busigalawo Bukedde TV wamu ne bannaffe aba Netherland Institute of Multi-Party multi-party bagamba nti bagenda beera nga weekuuma gwe ng'omuntu obeere nga osobola okutuuka mu mwaka omulala ng'oli bulungi gwe kakati omwaka mu bimu ku bingi ebibaddemu ebyobufuzi okwesimba abantu bonna begutuleetedde abayimbi ne babeera nga tebakyayimba bapromota nga biri bwe bityo bapromota nno bali kalekaleko Afande Kayanja abamu alina kye yabawa juzi kakati Buchamani olunaku lw'eggulo ne mukyala we Mama Ghetto ne Balamu bataddewo empaka z'abayimbi bazitumye Mema Awards baziretanga abasaaga ne babayisaamu amaaso za President 70 abayimbi ennyimba za President ennyimba za President z'akalulu ezinyumye bagenda kufuna awards competing nga weewandiisa naye empaka za 3 mu lumu ku lwokuna luno katikati ye bye Balamu yadda nnyonnyola abayimbi mu covid babadde banyigirizibwa nnyo ate mulimu n'abayimbi abayimba ennyimba ezitwala Uganda mu maaso ne tuvaayo tugamba nedda tetujja kubeera balyazaamaanya bano abantu beetaaga okulowoolezebwako kunaanyizibwako kuwandiisa kw'abayimbi abaagala okwetaba mu mpaka zino tubadde tubasaba bakozese website yaffe eya www.mema.ug ogenda ku website eyo ojja kufuna link ojja kufuna form submittinga automatically ojja kuba oyingidde mu mpaka ng'oweereza n'olimbaro bakasonsoddeko abayimbi 500 nene ku 5 twagala olunaku erunatuukira olwasatu mu olumu nga tulina abayimbi 200 tewali muyimbi munene ku eno event buli muyimbi agenda kubeera ku level emu kubanga music gwe bayimbye si we wa bulijjo gwe mumanyi omwanguzi wakuwangula wakutambula ne millioni 5 ezo nga ziteereddwawo akakiiko akatesitesi zino awaadi tezirimu kulyanguzi oba teweewandiisiza nga Mami Sebali kyakoze ne yeewandiisa tosuubira nti ojja kujja katikati nti oba banakuwa n'ekirabo omwanguzi asooka wafuna ente 5 omwanguzi owokubiri ente 4 omwanguzi owokusatu ente 3 omwanguzi owokuna ente 2 omwanguzi owokutaano ente 1 awaadi si z'abayimbi buli muyimbi z'abayimbi abayimbi enyaremu ensonga bwezite bwe ziri naye nkya katwongere okurawundingira omwaka kubanga tegunnaba abachina kyembadde mbagamba bakoze fireworks za misana tuku kusawa nga mwenda awo gwenga mubuyingira bakye tuba tukola fireworks tumanyiza kiro emisana bagenda tukola fireworks za black ziri zibadde za kala ekiro kati za black kati gojjukira sky eba white and blue kati bwokuba eza black
isikayo giraba. So nyogera okukinyikiza mikwano gyaffe nti okuuma emirembe kintu kya buvunanyizibwa okulonda kuggwawo naye obulamu ne busigala nga we buli Bukedde TV ne bannaffe aba Netherland Institute of Multi-Party Democracy we baviriddeyo ne bakugamba nti kuuma emirembe. Okay. Sseguya. Katusibula abantu abatulaba. Okay, twengera kwebaza mukwano gwaffe obadde mulabi mulungi nnyo okuva eri gye twatandikidde paka wano tugenda okubanga tukusibula. Naye nga nkugamba nti tukola n'abantu bangi nnyo nnyini ddala bootalaba ku kamera abatasobola kubeera wano mwe muli omukyala Justin Nakagwa oyo naye producer affe ow'ekyenkya Nicholas abadde eri ku kamera ate nga ye Sadaati yabeera eri n'abikwatakwata n'abitematema kozi abamulangira omulangira Sadaati ye banaye n'otalimuyita abanzise ate nga ne timu munene nnyo gye tukoze nayo Sseguya omusama nange Judith Kaweskosa. Olugambo mu kyenkya nga luwagiddwa. Family Hardware Limited tusangibwa Wakiso ku Wakiso District Road maaso g'omuzikiti essimu noti 772 noti 7 Nyumirwa Christmas shopping mu Mega Standard Supermarket. Merry Christmas and a Happy New Year okuva Mega